Nga bw'eri holiday mbadde nkisuubira obutambi bw'obuseegu okweyongera okubeera nga bufuluma n'akakuwa ak'aba Nigeria era ke kaliko akatrending nga essaawa eno kali mu 6.5K. Tulina kano akaakagwawo munnange kasufu. Simanyi lwaki abaana ab'obuwala oba baagala nnyo kasitayiro ako ak'akabuzi kyokka nga weesanga abamu ate balumizibwa. Bw'otunuulira akatambi kano ak'obuseego ak'abaana bano abaseeta anti tuli mu holiday kati abaana tebatudde batambula wano na wali. Bw'otunuulira akatambi kano ak'obuseego munnange kasufu kanyumye, kalimu abantu basatu tebeesaamu. Mwana mulenzi yakoze kye yakoze bonna bonna n'abamazisa n'abatuusa ku ntikko. Mwabaddemu okusikina kugamba bw'oba ng'oli mu kazannyo n'omwagalwa wo kinyuma okubeera nga amaloboozi ago g'ofulumya muli ng'owulira olina engeri gy'ofiiringa munno mulage nti olina ky'owulira era olina ky'ofiiringa ayongere mu maaso okubeera nga akuzina mubeere nga mwenna mwenna mutuuka ku ntikko. Akatambi kanyumye, amabeere kyekyo byonna ogenda kubeera ng'obyerabirako. Wabula abaana ab'obuwala abakyasoma kyenyinza okubagamba kiri ekintu kimu nti ebintu bino mubiraba naye obukulu bigenda byafekitinga mu nsonga etya nti ofuna omuntu wo nga wa mugaso naye bw'agwa ku bintu bwe bityo ayinza okukukyawa. Yesu okwezina kuli fine naye ebya kamera yo birabizibwa ate naawe oluusi obeera tomanyi. Ye olumala okukola kyakola watanga akata oba okitegeera infacti nga akatunda. Buno obutambi bw'obuseegu bukola ssente bingi nti abantu baagala nnyo ebintu by'obuseegu, abantu babyagala era bagula bigule. So ky'oyinza okumanya kyekyo kyenyinza okugamba gwe omwana w'obuwala ali eyo. Akatambi kasabe ngenda kubeera nga nkakuwa enamba y'essimu kangiteekewo wansi awo obeere ng'okasaba obeere nga nawe weerabirako mukwano eddakiika 2 n'akalala ka seconds ndowooza nga 3 naye nga baanyumiddwa. Yamuzinye n'afulumya ekyo kugamba n'atuuka bulungi nnyo ku ntikko.